Eta gomudali gwa government Sebatoyo omudali gubulamu kumwambaza. Omuntu yandibadde agwanyina omudali oba yandibadde kamiliyoni. Bwe mbangame nti omukulu Sebata teyeetaaga mudali. Mba nze kennyini ntule wakane neekabira amaziga ne mmanyi omutwe gwange guliko ekikyamu. Sebata akoma wano kajjansi bonna bweru bwe watyo. naye bw'otunuulira ebintu bya Kenzo byazaakola mu kuyimba naddala wano Kenzo nze ndaba tasaanira ddala mudali. Kenzo abuliramu ddala nnyo. Omudali Kenzo nze ngumuwa lwansonga bw'otuna background ya Kenzo n'okujja abantu baza inspiring be bangi. Lutaya eragira ddala omudali. Lutaya mukwano gwange mumanyi nnyo teyeetaaga wadde omudali. N'ensongozu songa ki? Kubanga Lutaya akola ebintu bingi naye ate n'awunzika ng'abisuddewo tabimaliriza kubituusa naddala kati nga mu industry yaki ya music eyo. Lutaya kindagira ddala nti musajja w'amaanyi. Baagenda ne bayawuzaamu mu kukyankala naawe. Ne bali Eagles n'esigalawo naye n'akola New Eagles. Amaanyi ga New Eagles mwagalaba mu myaka egyo. Mukama wange netwogera amazima. Tujjako nga mugamba nti programu eno tuwane buwanyi. Naye bwe tubanga tetuwaana buwanyi. Misaje tukumenyedde abayimbi aba. Ate yabaleeta ne batuuka batuuse nabo ne beekolerera. Ne babeerawo nabo baleeta. Nabo ne babeerako baleeta. Lutaya bandi gye yalimu eya Eagles yasookera ddala. Bonna baali wamu beereetanga bavubuka ne babeerawo ne beekumaakuma ne batambuza ekintu kyabwe. Awantu twalibadde tumuweerera credit nti yeno bandi yali yatandiseewo. Yali aleese abaana nga balungi yamulema n'abakubaawo kakati otandika otyo omuwa omudali. Manya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi mukati program bagiyita mukati tubeera n'abantu aba bulijjo ne tudiscussing ensonga ezibeerawo mu industry pola mpola ne tulaba ekigenda mu maaso. Bano bendi nabo abasinga mu bamanyi ono sebo weyambe kutaka So gasaka basinga bampita namba emu muganda wange Lutaya maadi manyikiddwa nnyo nga Kepler UG ate gwe nze David promoter muganda wange gwani Nze Duncan Emitiana. Aha jajja Choga tomanyi nze Mawaharu. Tewayimba ku Facebook na YouTube bakumanyirewo. Okay baganda bange ekitwese wano tugenda kukwata ku nsonga government egaba emidali mu bantu abakoledde eggwanga lino mu bisekita ez'enjawulo. Netugamba mu bayimbi kyabeetaaga emidali ng'oli omuyimbi mbutuufu alina kyakola eggwanga eno government tusunsula abayimbi abeetaaga okufuna emidali. Tuteekawo artist n'oyogera byakoze ne lwaki yagwanira omudali ogwo. Kiri okay? Tugende mu maaso. Tutandike? Shanks tutandike ndowooza Sebata agwanira omudali. Sebatoyo omudali gubulamu kumwambaza. Omuntu yandibadde agwanyina omudali oba yandibadde kamiliyoni. Kubanga kamiliyoni oyo sinza ku byakoze n'okutunda Uganda ebweru banga ennyimba ze tezikoma wanoka zigendera ddala ne mu nsi ez'ebweru oyo muyimbi mutuufu omudali. Sebata akoma wano kajjansi bonna bweru bwe watyo. Naye omuntu akoze ekintu nga asobola okutunda Uganda. Ekyo oyo si Sebata yekka abayimbi bangi nga tuli ku Sebata. Sebata teyeetaaga mudali gwa government. Sebata tagwetaaga nnyo. Teyeetaaga mudali. Duncan kiri kitya ku Sebata? Ndi mu kunyola okw'amaanyi nnyo. Kubanga emyaka bw'obanga olina emyaka gy'amawa nga towagira mukulu Sebata kuba na mudali. Byakoze ebiyambye eggwanga. Anti nzija Faluku. Nzo ndiri ndowooza yo. Tuvudde mu ndowooza. N'emyaka gy'abantu oluusi tugigatte. Bwe mbangame nti omukulu Sebata teyeetaaga mudali. Mba nze kennyini ntule wakane neekabira amaziga ne mmanyi omutwe gwange guliko ekikyamu. Lwansonga omukulu Sebata bwe tudda mu bino ebya Uganda ntula ebisofuluma ebweru. Kuba si buli ky'okola ti oweetaaga kifuluma ebweru. Okuwa omudali abamagye bawa emidali si nti baba emmundu bazikubirako ebweru. Baba bikoledde wano. Si bwe kiri? N'olwekyo omukulu Sebata ono bwe mba simuwadde mu mudali mba neddeko zaamaanya. Sebata yeetaaga omudali olw'ebino ebintu wammanga. Biriwa
ennyimba za Ssebata zayimbye ziyamba buli munnayuganda okugeza ng'enkumbi eyamba okitegeera toyinza dubuusa maaso okitegeera twasingana ku muganga toyinza dubuusa ki maaso okitegeera muganda wange sikiwa nti bwe tuba tugaba emidaali tugenda sinziira ku nnyimba zigenda bweru wokka okitegeera kuba singa kibadde kyekyo singa abasirikale abasinga wano tebalina midaali. Ekintu ekikulu kyembadde sitegedde omwami ono alina kyayogedde nti Uganda nti Ssebata ayimbye enkumbi eyamba wano tetuli mu mpaka tuli mu kulowooza nze malowooza nti wano omuntu aleese omutwe gwe alowooze kategole gye bamenye ogitegedde omuntu alowooze nga bwakola ki bwalowooza nga bwategeera obanga bwategeera kati Ssebata sinagamba nti yandibadde teyeetaaga mudaali naye omudaali ki oba kitegedde singa omudaali gumu oba ebiri Ssebata kitegeeza tajja funa kujjaho nga bagaba mingi tosobola kuyononya ebintu bino uliriza nagayi wano tobola leero olwokuba nti ndabye nti ebintu birimu okutegeera okusingako tobolaba njogera mu mbeera eteri ya bulijjo si byampaka bya mutwe kutegeera. Devicom bangi ensonga eno ogyogerako ki naye tubanga Ssebata tumutadde mu kategori y'abakadongo kamu Ssebata agwana omudaali kubanga n'ebintu omukulu gino sale bye yateekawo Ssebata omudaali yaguwangula atyo nambemu kiri kitya ku Ssebata wetuli kakati wakawaabulamu tabulamu bwenzira ku nsonga ya Ssebata tubadde n'abayimbi abakwatiridde eggwanga lino mu kintu kyo okuyitibwa okuyimba tubadde tubamenyera ku ngalo ne tugamba nti waaliwo basudde waaliwo Kafeero era ne Ssebata mutambuusa maaso ku bayimbi abazza bakwatiridde eggwanga lino n'okuyimba ebyamakulu ndowooza bwe bategekako n'okuyimba mukulu Saleko yategeka era sale gundi Ssebata yagiwangula eyawaadi nga tugenze ku nnyimba ze olwaleero gavumenti ekubiriza nnyo abantu okugenda okulima mu agriculture sector olabira ddala ate nga ye yakiyimba dda nti enkumbi eyamba ayimbye nnyo amawanga ago okuboolana mu mawanga nga Ssebata yakiriko olwaleero kyekitukanya nga bagamba nti batubodde biki obadde obiraba mu kulonda ebibaddewo naye nga ye yakiyimbako dda omuntu ng'oyo alabira ewala omanye omuyimbi kuba kulanga abeera mulanzi abamu omuntu alabira ewala n'alanga ekiribaawo ate wotamuwa mudaali so yeetaaga nnyo n'okukira abalala. Mahdi Ssebata ono yeetaaga omudaali oba wakabaawo bwa bulamu wambwa bw'otunuulira generation y'akadonkamu eyo ngeri gye badde ejja singa abo basajja abambadde bakyaliwo abadde takyagusaana likes of Kafeero abadde tagubeerako naye ku bantu abaliwo kadongo kamu bamwonoonye tunuulira bawalukaga ebintu bye bayimba that's not kadongo kamu bakyusa music singa badde bakyayimba oli kadongo kamu nawe twandibadde tudda ne tubateesaako so naye baava mu jenu y'akadongo kamu bazze simanya bakisiraga so Ssebata yeetaaga omudaali ogwakadongo kamu nze tumuveeko tugende ku Kenzo Kenzo agwanira omudaali tagwanira mudaali oba abulamu engeri gyali mu new generation Kenzo tujja muteeka nti tumujajinge okusinziira byakoze omudaali ogutwagala gumuwa nti wakawe gwakoledde eggwanga eno byakoze bigatta ku ggwanga bimuweesa omudaali ogwo omudaali Kenzo nze ngumuwa kiki kyakoze lwansonga bw'otuna background ya Kenzo n'okujja abantu baza inspiringa bye bangi ebintu byakoledde music industry bye bingi abantu abasinga batunulidde ye kwa Farouk Chemai nabo beera kayo mbayimbi totukanga comparison zaabwe bazikola between them Kenzo Chameleon tege atajukira generation ya Kenzo tulina mu the big three that's Bebe Cool Chameleon ne Bobby Wine ukitegeera kati bw'otunira these three bagenze bava mu kino ekintu Chameleon yayingira kawo politics Kenzo nasiga mu kuyimba Bebe Cool yakyalemeddeyo Bobby Wine kyakoze tukirabi ukitegeera naye kati ate wetuleeta abo abasatu nga tuba comparinga kuli Kenzo tuba tetumuwa ne wabanga generation ng'ovudde kweri generation kwa Kenzo they were inspired by bali bwetujja kweri generation yali inspired kubali abasatu Kenzo nze ngumu Kenzo tumuwa omudaali Farouk Kenzo yeetaaga omudaali nga gavumenti eyagala kugaba midaali naye midaali erina mitono ate abayimbi bangi omanyi Kenzo
omuntu afuna omudaali ebiseera ebisinga obungi aba agasiza eggwanga ng'akoze bingi era aba akoze bingi naye bw'otunuulira ebintu bya Kenzo by'azaakola mu kuyimba naddala wano Kenzo nze ndaba tasaanira ddala mudaali Kenzo abuliramu ddala nnyo akoze kinene nnyo mutononera abaana baffe okubasibisa empale wansi zitatuuka otyo tyoboola soko sirike okiwulira wano babadde ne scandals simanyi za biki naye Kenzo oyo omudaali gwe kubanga bagugabira mu Uganda agubulira gubulamu nnyo tannakola David wangi mbu Kenzo omudaali gwa Kenzo teyeetaaga mudaali omanye ebintu bibiri waliwo ebintu bibiri nga tebirekangana obusiru n'obusungu bitambulira wamu kakati okuseki nti Kenzo tetumisaako muntu mulala yenna yakwegatta kunawe okuseera eti atwononedde abaana tumuwa omudaali gw'okuwonoona okay Duncan Kenzo agwanira omudaali gwa gavumenti neyanzeege nze kinnumya nnyo nti bwetutuna omuntu nga Kenzo ate noyagala omuwa omudaali gw'okwonoona abaana nga tutunulidde ate birungi byakoze kuba naliko mu kayimba kafika kamu sijja kajjukira bulungi ng'agamba naye njaba mbikole ndeeta awadi nga Kenzo BET awadi nga Kenzo gye yaleeta ekyo tukitunulidde oba tutunulidde empale za wansi ezo talina gwagambye nti genda ozambale wabula generation gye tulimu twayambala ku mpale zebayita bell bottom tuyambala empale ze bayita kajini nitwambala empale ede zagina nkengato gye bayita Joseph kwegambe ngate buli generation ejja n'ennyambala yaki so bwe tuvaayo eyo nze Kenzo ngenda muwa omudaali okay mawa Kenzo tumuwa omudaali Kenzo tetumuwa babulamu Kenzo nze newunya omuntu agamba nti Kenzo tasaana kuwa mudaali tosobola kugamba nti Kenzo asobodde okuwangula emidaali ejensi endala awards noga nti ate wano teyeetaaga kuwa kwegamba mbasitegera Kenzo womutadde kubanga Kenzo wadde bano bato bange bagamba nti waliwo okwonoona abaana biki ekyalina ebirala byakoze neggwanga lennyini nga Uganda Kenzo be bamu kubamanyisiza abayimbi kyekinadde gamba community Uganda erimu ebitone erimu abayimbi kitegeeza ogamba Kenzo asaana okuwa omudaali abaana omudaali gwa Kenzo tugumuwa tugende ku mulala ono omutwe wena kyegumugamba so nedda omutwe gwange ngamba yago amegamba bweti mukulu Falo ng'ovudde ku bino nti ebibaddewo abamu bye batunuulidde essaawa zino naye nze bwe nti bw'otawa Kenzo omudaali nga wane Uganda naye nga Omumerika asobola omuwa omudaali kati gwe olowooza ensi ebikola byeti tugende ku muyimbi omugamba nti omudaali simanya lwakwonoona abaana kyagala okugamba ne Kamiliyoni naye tasaana mudaali era ebikola bye tugendagendayo wa Kamiliyoni oba asaanira omudaali ekyo bwe kiba bwekiteeka mbuuze sinnamufuna naye kati omwana wo Kenzo ali amuseeko n'amugamba yambala byabweregezo bannaye tetulonda wano tetulonda kusinziira ku Amerika kyabalaganaye ngenda kamenyera abayimbi balimu ebitugende waliwo ayimba nga byayimba si byamakulu tebinyumya waliwo n'ayimba nga byayimba si byamakulu naye nga bimala ganyumirayo okiwulira newabeerawo n'omuyimbi ddala nga byayimba binyuma ate ngera byamakulu Kenzo ali waawo Kenzo ali mu muyimbi nga byayimba si byamakulu naye nga binyumirayo awo olimbi tugende ku Misa Kisemakula Misa yeetaaga omudaali yeetaaga mudaali kati we tutunuulira Misa mu babbandi okitegeera nze ngumu akoze eki wensonga Misa bw'otunuulira ebintu byakoledde industry balambana babbandi okitegeera akoze ebintu bingi nnyo nga ekisooka abaana bangi nnyo abazze nga Misa oyo yabakutte Misa ne saawa ya kakati bw'otunuulira ne legacy gy'ayina kutofaali lya entertainment industry ya Uganda then agenda extra mile n'ava ne ku kino ekyabayimbi n'ayingirako mu nsonga ezikwatagana ne entertainment n'akumaakuma ebintu nambeemu Misa ono yeetaaga omudaali gwa gavumenti bamuwe nga akyali mulamu oba nsobola okugumuwa olw'ensonga
bw'oba ne Buganda Kingdom bwe yatuula n'eraba ku bayimbi be yatemaatema n'egamba nti ku bayintu abayongedde ettaffaali ku Buganda ono y'omu ku bo n'eronda Misaaki. Kati baba bakuwadde ekirabo ekyo kitegeeza nti mu ggwanga omwo obadde wa mugaso nnyo okusinziira ku bantu be yafuna nabo ekirabo. Misaaki okuyimba kwe aleesa abaana bangi ate olumu abasanyusa abantu era waliwo n'abamuwaako obujulizi nga Moolini Nantume n'agamba nti nze okujja mu kuyimba era taata wange mu kuyimba Misaaki nyinza n'okuleeta Aluna mu biro eyamuleeta ayinza okuba bwe yalabirako kusinziira eyamuleeta kakati bw'aba nga Aluna mu biro akugamba nti y'okubeerawo kwe era okuyimirirawo mulimu Misaaki. Misaaki abeera muntu wa muggundu nnyo kubanga na bano baleesa abalala kati ate ye waba ye yaleeta bano ate nga kati Misaaki yava ne ku ky'okuyimba mu music industry ndowooza alinga na muzadde. Okay. Bannaye tukanyize wamu Misaaki yeetaaga omudaali teyeetaaga kyembuuza tugakwetayo abayimbi abalala tuleeta abalala bwe tumumaze wakisigwe tusembezaayo kuba ye yeetaaga teetagala kwogera ku byakuwa mudaali yeetaaga yo omukulembeze ali mu buyinza ajja agumwambaze bwambaze bwe kiri kubanga ngenda sobola kuba ebyokulabirako yeetaaga nnyo kitegeeza ne Duncan Misaaki otunula ku music industry naddala naye bwe tugendako mu saidi ya band n'abayimbi ssaawa zino betulinawo okuli ba Moolini Nantume bahaja Aluna Mubiru ba Nantongo ba Station ba Sophie wonna okwata emidaali sina gumu oyinza n'ogimwambaza gyonna n'ejaba ogimu oli abadde agamba agundi yeetaaga omudaali Misaaki tubaddeko Misaaki yeetaagira ddala Lutaaya ateetaaga Lutaaya yeetaagira ddala wadde omudaali Lutaaya mukwano gwange mumanyi nnyo teyeetaaga wadde omudaali n'ensongozu songa ki kubanga Lutaaya akola ebintu bingi naye ate n'awunzika ng'abisuddewo tabimaliriza kubituusa naddala kati nga mu indasitule yaki ya music eyo n'aleeta omuntu n'amukomyawo mu bbanga naye kati Misaaki gwe tubaddeko omutunira ng'aleesa abayimbi ate nabo ne babaako ke beekoledde nga bali ku maanyi ga Misaaki teyeetaaga mudaali Lutaaya wadde ne kasapule saagala tubuzeebuze ng'omukoowa nnyo mukwano gwange mukama wange netwogera amazima tujjako nga mugamba nti pulogulaamu eno tuwaane buwaanyi naye bwe tubanga tetuwaana buwaanyi Misaaki tukumenyedde abayimbi aba ate yabaleeta ne batuuka batuuse nabo ne beekolerera ne babeerawo nabo ne babeerako baleeta Lutaaya bandi gye yalimu eya Eagles eyasookera ddala bonna baali wamu beereetanga bavubuka ne babeerawo ne beekumaakuma ne batambuza ekintu kyabwe abantu twalimadde tumuweera credit nti yeno bandi yali yatandiseewo yali aleesa abaana nga balungi yamulema n'abakubaawo kakati otandikawo oti omuwa omudaali gwe twandika eri Namatovu yamuleeta oli mukyala we oledde Lutaaya yeetaaga omudaali Kamalo babuulira nga tuwuliriza history wa Eagles eri enkadde tulabanga Lutaaya ayinako na kibulooka kya 99 kyeyateekako okuzimba Eagles enkadde kakati bw'aba omuntu nga yazimba Eagles enkadde oyo okuleeta bano bonna betukungiriza nti batabbu kubanga bonna bayimirira kyenkana ku mugongo gwe ne babeerawo Lutaaya ekindagira ddala nti musajja w'amaanyi bagenda ne bayawuzaamu mu kukyankala naawe Eagles nesigalawo naye nakola New Eagles amaanyi ga New Eagles mwagalaba mu myaka egyo okiwulira amaanyi ga New Eagles mwagalaba mu myaka egyo ebiri era mwalabanga bandi yali y'amaanyi ne mukkiriza okukola kwa Lutaaya naye abasajja ab'amaanyi nabo nanga bagenze mu Eagles eri enkadde eri ku ttaka Lutaaya ate eriwa ekyaliwo Lutaaya waliwo ekintu kino mutuuka kwabo abantu ate omusajja waliwo abantu kye bagamba nti bambi ono wagaye kyenvaga nti yatambula emyaka emeka ku bambi omanyi bambi ng'ogenze ne mukazi wo basiga bagamba n'abangi be babi okitegeera ne bakuwa omwaka ne bakutunuulira okitegeera lwaki bwe yamalirizaawo n'akwata abaana abaga kati mmwe nkomyawo yagikuba mwala ne Eagles yennyini eno gye yavaamu
boboga nti yaginako 99 atera yomu kubakwata 99 eyo nibaje kuba mu nyanja bebu nebulirayo yeye nyini yomu kubbo watakozeko naye mundo twawule ebintu bino twawule ebintu bino mukulu nambe mwe bimusumbuwa biriwa waliwo omuntu okubanga ayina ekitiibwa oba omuntu okumuwa ekitiibwa ye nga takisobola kukyewa kati nabe mugize okwaga bimusumbuwa mukulu taayo oyo gwolaba mulungi mukutandika mulungi wano mukutandika mulungi nyera yebuuzibwako naye climax ye teyawukana ya Tone Sempijja kakati ekyokubiri Tone Sempijja oyo mulaba tayina munogo yali amaliriza n'amaya n'agugusa nguli bulungi naye mukutandika mulungi nyera mukuta oba otudde naye ye muntu ayina ebirowoozo ebirungi ebizimba kale kyokka tukivuddeko otugabanga tugaba emidaali egy'ababbandi takizo yadde okufuna akapapula kabawandiikiddemu emidaali yadde n'okumuyitwa takkirizibwa nambe mukyenjala mutereeze wali kyabadde ayogera nti bali abasajja bonna baali wamu era buli omu yaleeta oluyimba lwe so tebaali wamu nti batambula era Lutaaya bwebamuwa omudda abantu batambulire ku ye yekka yabalemwa okitegedde bali bayogerako bamayinja baani bagamba nti ettaffaali yali wamu ate bonna ne babunzika nga bakola ki yali mbeera yakuba nti bonna baali oluusi bakaddiye kati kitegeeza we mugobedde Lutaaya Aruna ne Mayinja ate Aruna akola ki ate aja Aruna mwana bali bakadde be ono mwana ate aja Aruna aja n'omukwano gwaffe ate ye watuuka ng'ogaba ate engule ate ye osobola okumuwa awaadi naye omwana ani Aruna omuwa eyaki yaleta bakemisera twogera nti olw'okuba Aruna mukwano gwaffe twogere nga twogera nina kintu kimu Faruku bwe yamuleeta aliwa kemisera wali mu Uganda aliwa muyimbi mukazi we akola ki bwe kiba ate kyakuleeta abangi abayimbi bayimba nedda Aruna yasinze okuleeta baleta bakomawa bwe bali abantu gaite yefaako muganda yeyo tukkiriziganyiza Aruna ne Mayinja ne Lutaaya Mayinja tomwogera ate tono na program toyinza mujja mu music nja kukuba engumi nja kukuba engumi damu n'okumwogerako nze mbadde ngamba ekintu kimu baba ekintu kimu omudaali gwa bantu gukwate tugwemu semakula tumwene certificate abera na bonna bagoberere abaskeetu baveeko bakole ne pate ekyo kiwedde tugende ku kirala Chameleone yeetaaga omudaali Chameleone kuba kati we muba mutaddemu eyo category tujja teeka mu big 3 abo BBC eyo Chameleone Bebe Cool Bobby Wine omudaali ogwo nagwo tukole ki tugujjewo gavumenti egujjeko tukiteme Chameleone yeetaaga omudaali teyeetaaga nze Chameleone nagambye yeetaaga omudaali ekyo sinza kikyusa ate mba ngudde ddalu ani Chameleone nagambiddewo nga tutandika ti Chameleone yeetaaga omudaali Chameleone akoze ebintu bingi Chameleone ekugamba nti Uganda eno yafuba nnyo okutegeera nti ebitone by'abayimbi gye bali abadde Chameleone abaana abaze mu industry ne bagamba nti kati ng'abaana beyana nabo baali bali mu bandi ye nga olaba nti abakuŋŋaanyiza wadde baagenda gye baagenda naye olaba nti babeerako ne Chameleone era ne bakola tuli mu music beno big 3 gye tugenda nze ku lwange ndowooza nti Chameleone yeetaaga omudaali Chameleone Bebe Cool Bobby Wine omudaali ogwo tuli mu music tetuli mu politics omudaali tugukwate tugulekere Chameleone atambule nagwo ogamba otyawo nange ontegeeredde owadde endowooza kakati omusajja Chameleone nakoze ebintu ebirungi bingi nno nnyo agobe n'abazaire wano era Chameleone omusajja muyimbi nnyo naye mune gyakomye okukola ebirungi gyakomye n'okukoma ebibi anti tutandika ebibi bya Chameleone tuvaawo wano nkya naye olw'okuba nti Abaganda balina olugero luga nti azaala ekibi akiwongerera tujja kumuwa omudaali kubanga ng'owagenda tuli mu music omanyi genda okonfusinga abantu wano ogatta abantu bano basatu bagenda kutya amanyi ga Bobby Wine bagasukune ga Chameleone naye tubaga tuli music totally tugenda muwa omudaali gavumenti egukwate ogw'abasatu abo ekubajja eguweeko Chameleone omudaali gw'abasatu guno ayinza gusigaza ogw'aba BBC gavumenti eyagala gugaba omuntu omu eguwaani asinza okukola ku banne nze ku lwange nno ndowooza bwe nti olwaleero bwe tuleeta abayimbi abo basatu nga bwe bali
bwe babadde ku mbeera zaabwe ez'amaanyi nze ndowooza omanyi waliwo omuntu akoze ebintu ebingi ebisikiriza abantu ebika otyo nga kati nze Bobi Wine oyo omulaba olwaleero abantu bonna bagamba ngera bawe ekyokulabirako nga bagamba nkugambe abantu njogera ku lw'abantu nze ntudde wano ku lw'abantu abantu bonna bagamba bwe bali nze ntudde wano ku lw'abantu tuli ku bantu wano kati nze kabala kubulya n'endowooza yange esooka kakubulya n'endowooza yange esooka olwaleero buli mukazi ayagala okufumbirwa obaana buli muvuka ayagala okuwasa yayagadde obulamu ng'obwa Bobi Wine mu ngeri gy'akwatamu famire ye ono agenze mu byabufuzi ate sigaga byabufuzi abayimbi kimanyiddwa webakola ki otegeera no tetuli mu byabufuzi abayimbi kimanyiddwa nti enkola yaabwe abasinga obungi naddala abayayaya webawasa wa ebintu Bobi Wine byakoze nze Bobi Wine nganze okusinziira ku nnyimba ze njagala otunuulire kati nga mu luyimba lwa ghetto olina watuuka okwogerera ku bantu ba bulijjo nti laba ekatwe Queen wanajjo omunako n'asatira okukamala nze ndaba kyakabi okusanyusa abagwira ng'ate ffe bannannyini nsi tukola ki obubaka buyisiza mu music okutuuka ku bantu awasokola ki omuntu asindika music message naye ng'erwanira ne ku bantu okiwulira wabatasaana mudaali anaabagusa okuterezemu kati ntegedde ekisoomuwoono kamiyoni ayimba Luswayiri ebimbi musumbu atalumanyi ate okumanya n'okutegera byawukana nzija wooli kyengendako kiyamba gwe ogambye luyimba ki omanyi olimbulako bino baitaka katupakase otyo olumanyi tutegeeza ki onalese geto olese tupakase okwekolerera otyo olwa Bobi Wine lugamba kukola ki luba lukubiriza abakulembeze obutanyigiriza abantu ba wansi ennyimba ezo mbiri ozera ku minzaani abatali bakulembeze bo abatali bakulembeze maliriza ne kamiliyoni ayina olimba yota moto nambe mochi kyetegede po kimusumbu tosobola mu music nga sidi abufuzi kamiliyoni twakopa yalinga tumuyimbi mulala ngatona wakala ku kintu kyone ku byobufuzi kamiliyoni lindako Faruku mado bado gambachi omudaali ogwo ogulaba tuguwa kamiliyoni lwa nsonga otyo bw'ojja owuliriza sitori y'abo abasajja abasatu bonna beeyamba ne batuuka kamiliyoni oyo n'abasukulumako ne beegatta babiri okulwanyisa omuntu ki omu kati omuntu oyo n'abalemerera sitiru nga bali bati ogamba oti nti tomuwa omudaali ng'ovudde ku omusajja oyo omulaba abasajja nabaze bakola ebintu nga bakyusa amannya gaabwe naye nga ye ali ku kintu eki bazze bakubagana naye nga kamiliyoni era nebbata ezaali zibadde obbato wano zonna nga z'abantu basatu abo kamiliyoni yali akuba kyalinnyinga bonna babiri so muganda wange Bebeku talina mudaali wano ate olese waki yabaddemu naye naye yabaddemu ambulira gy'ogiyisizza naye yabaddemu bode betwogera oba tukumenyera abatasaana mudaali tukumenye batasaana mudaali abasaana mudaali tubaleke kulwawo tumenye batasaana mudaali abasigadde babawo mudaali muleke kakanya abantu twawalesaaruna omaze tumenye batasaana mudaali twamenye wakati tuufu kati nze ng'omuntu ntunulira mu nnyimba z'omukulu Bebeku tugende wa Chance Nalubega noonya Bebeku ono yeetaaga omudaali agwaki gambye kakati Chance Nalubega nze mwogerako bwenti mu bakazi Chance Nalubega oyo tuyinza obutamuwa mudaali naye ne tumuwa ekitiibwa nti alina kyeyakola kubanga Chance Nalubega ye mukyala eka yabeerawo okukongalo bandi bagiyita Gomba Band yali akoze ku bandi nebeerawo n'ebeerawo omukyala n'atakoma n'okuwa ekyo n'atuyitayo n'omukyala essaawa yayo kati amazeeko abantu emirembe tategeera ensomesa ya Chance Nalubega etuukagana ddala n'omuyizi we Fulufiga aha ate ye omuyizi oyava mu akademi ye n'abula alima namakulu ali atya
Ragadi banaye ali atya ali nani Lagadi anti abadde yeeripe ku yaba Lagadi talina naye mudaali gwa Lagadi andujja yeetaaga omudaali teyeetaaga oyo omuwaayo oyo muwa kuba omuwa music gwe gwayimba twalina omwamuvuganya oyo omuwa alina ekira mukyala akumya ekitiibwa kye ate abadde ngamba nganda eyo ng'alina bwebuliramu olumu abantu nga gyewalita kawalya anti tumugatta mu kibiina kimu afirigo babeera wamu toyinza kumugjayo nga sekinnoomu tujja kuwaba olina omanyi baali bamutimbye obwomu ate kiriwa olina omanyi baali bamutimbye obwomu kati awo bali mu bbandi wali eri General Zamba ali atya ng'ali nani General Zamba mubarapa ba general ba agent ba gravity navio baliwe batafu Rocky Giant bonna baba baluku ate waliwo ayinza okumukombako awo oyine mutu tetumali akonyo budde General afuna omudaali tafuna ogenda guwa ani agenda guwa mulyako ani tuliwo okukkiriza mbadde tusevinga budde General afuna omudaali tafuna mudaali budde murapu sobola okuva ngenda kuwa gravity okutuja kanyonoone kale anti kyayogedde eno kituufu amazima buli muntu ayogera okusinziira nga omutwe gwe gumweyimirira kati nze okusinziira nga bwendaba tuyinza okugamba nti Rocky Giant ye yaleeta omuziki guno okusikiriza ennyo abantu mu kategole eyo naye ate muguwoomesa okubaako kyeweekoleddemu General yasoba era tumutwala nga kyakulabirako muziki ogwo asusse era mudaali agusaanira ddala General yeetaaga omudaali naye era olaba ekintu ekyo kirimu generations wetuddira gravity tosobola muleeta ate mu bajene ne mu Rocky Giant Rocky Giant badda naye nti ba inspiring ekintu kino ba gravity bo ne bajja ne bakitwistinga ne kikyukamu ne babaako kye beekoledde n'abantu ne babategeera okusinga usanga omuntu ng'awuliriza gravity music we mulungi naye we back osobola nosanga omuntu nga tasobola kuwuliriza rap ya JNL lwansonga okitegeera gravity agenda kuyimba akukubire kategore yaabwe eyo ng'akubuulirira tetuganye wadde naye olumu ayimba ebikola ki ebitategeerekeka naye addidde n'akikuba mu level egenda okuyamba n'omuntu nga n'omuntu asobola kiwuliriza ne kibako kikimwongera byakoze bimuweesa tebimuweesa nze muwa tulina omudaali gw'aba DJ twagala funako DJ gwe tuwa tulinako Shiru kuliko bano ba Lota kuliko Basuna Beni kuliko ne ba Jacobo atawo ku mudaali gw'aba DJ mulimu omuntu nga ye yakola bukozi linnya nga kati Shiru ye yakola linnya anti wulira yalikola na inspiring abantu ne bajja mu kino ekintu nabo ne babaako kye beekolerawo kitegeere era nze eyo kategole yaabwe Shirungi muwa Shiru afuna omudaali era mbe mu kiri kitya bw'otagwa Shiru oba mulyaza amaanyi badijje bangi balabidde ku Shiru nti omuntu asobola okukuba ekidongo n'akyusa oba n'afunirawo n'abalala ne bajja nga bagoberera olumu omukululo gwe kakati omuntu ng'oyo asikiriza abantu abangi okujja mu kintu ekyo abootamu omudaali oba omulyaza amaanyiza ogumu ajasi nti bano ba Black Jesus tunuulira ono ow'ebinyaanya Suna Ben tiye yakifuna n'akitwistinga naye n'aleeta ekiki naye nga ali kulegasa yaani ya Shiru Shiru yeetaaga omudaali kakati omanyi omuntu ayinza okukusooka Faruku okukola ku TV naye nga ku TV osooka okukola ki kakati bano bayinza okuba nga batuufu Shiru yasooka abantu bano mu bwa DJ naye ate bayinza okuba nga bakyala kuba naye Suna Ben si wa leero ku buddu eyo si wa leero era asobola n'okuba nga yasooka Shiru okubeera DJ
so kitegeeza ki ani kati gwe kiyinza okusoboka kubanga kyenagambye nti omuntu kati essaawa ya leero wanye nnyo n'amanyika aba atalina ettofaali lyasisa ate oli Shiru yeetaaga omudaali teyeetaaga mudaali nze sijja gumuwa teyeetaaga mudaali Duncan Shiru ono yeetaaga omudaali gwa gavumenti kusinzira nti obwadde ejjere tukwata kikwate omudaali gye yafunako nga yakajja gimumala tudire omusajja gwe bayita Suna Ben nga bw'ogamba nti Shiru alina abamukoppa Suna Ben oyo mulaba ne Black Jesus mumumanyi bya Urban ebyene omu Kampala neffe twabeeranga mutiyana mu byalo nga betumanyi ngera Shiru tetukola ki era nga n'omwana akuba endongo emitiyana eyo afuba okulaba nga assaamu ebinyanya byani n'olwekyo nze nganze bwaba ne Suna atasobodde n'okujja e Kampala n'abayisa bubi kati nsaawa zino nga buli dijja owulira era ayagala asonsekemu ekinyanya kya Suna Ben nze padde Suna Ben engule Shiru yeetaaga omudaali abamanyi oyo nze bwe ndowooza DJ Shiru yeetaaga omudaali olw'ensonga nti bw'otunulatunula bano bonna abateekamu okungodiira naki bazze batunuulira omukulu ogwa Suna ngera omwami bwe yagambye ne bongerayongeramu egamba nga nogaa naye nnyongeremu ekintu kino naye nga wabaawo yakola kikati omuntu oyo aba mwe muzze mugoberera ne mutandika nammwe okulya oluusi ku ndowooza ye taba mubi kugamba nti bamuwa omudaali tugende kuba MC tulina MC Cuts tulina MC Rasarop tulina Mosh tulina Pase tulina Douglas MC Douglas presenter ate bali baki omudaali tuguwaani awo ne Cuts MC Cuts MC kubaza namulabira ku TV era nze okusinziira ku bantu b'omenye omudaali ngenda kukwata nguwe Cuts ne Pase mwali Cuts aludde mu kintu kino ate bw'omutunuulira ennyo tulonda baluddewo badde manyi nina endowooza yange tuleme kubanga twolesa emitwe emikalu naye tugende maaso kati tuvudde wano bwetubatuze bwenkwata wa MC nembuwa Cuts ndi Cuts bwemusanga ku TV akola bulungi kati bwemusanga mu kibaala nga MC mu kibaala kyolimu era onyumirwa nnyo nnyo kitegeera so nze nganze Cuts kamuwe owaani sijja kuboogerako abo kubanga nja kuba nnimbye abantu gye tubeera tebabeera ne badijje mwamuwadde mazima bamanyi ate eri mu bandi yani dijje kumalinga mukozesa dijje kiyenje omudaali ogwo tugenda gulekere mu Cuts Moshi tafuna ani Moshi kuliko Moshi kuliko Rasarobo kuliko Pasi kuliko tulonda babiri ajjako Cuts manya kyo abantu bonna boyogere teyabeera sinna bwenda anti kati omanyi lwaki bonna abasinga ye muntu gwosanga ne mu bbaala zino zemuyita komuledi ezo eziriro konga mwali so kati yeetaaga omudaali gwa gavumenti Faruku MC kubona we mbalabidde nze era abo abaana nga bakola babiri basingako obulungi Douglas ne Cuts naye bw'oba osunsulako asingako Cuts asinga olw'ensonga nti ku TV aweereza bulungi kyokka te n'omusanga nga waliwo omukolo oba ki abawanjawulo nnyo kati awo ayinza osukulumirako ku Douglas Cuts yeetaaga omudaali nze nguwa Cuts naye Douglas yandibadde agujjamu naye Cuts agatta ebintu bibiri akuba loko style akuba ni urban kyasinga ku Douglas yalina the other class ejayagala okola ki ogenda okukubira tugende kuba promoter tulina Kabitex tulinako Keti tulina Balamu ne Bajjo n'abalala bemumanyi Abitex gwani gwowo omudaali Abitex asinza okukola Balamu tulina kani kuliko chopa kuliko Bajjo kuliko Abitex kuliko Balamu kuliko Keti twagala bawadinga bawamu tujjeko omutu womu tugaba omudaali atwasendeza fayira abo ogambya nani baite tumalisa bwana mutidate atwasendeza fayira tewali kyatugenda kuba tujira twagala gavumenti yagala gaba mudaali gwa promoter sinze asina okola ki okolera eggwanga tulina Kabitex tulina Balamu tulina Chopa Keti kakati and events kakati kyenyalo babuulira gavumenti saagala yemenye kutawaanya midaali gyayo ekwate omuntu ogwo Abitex emuwa omudaali
naye bano abalala bonna simanyi baketi simanyi babajjo simanyi bani omulaga omenye balamu ate balamu ate ye events tebafuna atali sija ande asobola okujja ande event so gaba ande oli bajjo ande asobola naye omuntu gwe bayita simanyi keti simanyi balamu oba omudaali gavumenti teyemenya ezo ate nze ombuuse sebo nze nganzi bapromota bakwata omudaali bagwe ande events kubanga ande biki byakoze ande gwe yaleeta babitusi endongo zonna azitegese azimanya azisobola ate simukumpanya naye bano bonna boolese tekuli wa mazima bonna bonna ogenda basanga nga abantu abayimbi banyiivu naye teri muyimbi ogenda sanga obadde oyogera bibyo kyakoze akoze ebintu bingi tetufudde ku mpisa ze obudde bwange bwe bwono so omudaali tugwe ande events Abitex abakira era tabankumu Abitex omugamba nti tubamenyemu bwe tutu nze muntegeera yange wadde semateeka wa Uganda tegera nti okutegeera tteeka naye muntegeera eyange nze ndaba ande akusaana olw'ensonga ande event ande budget ande event kijja yali ategese ennene wulira tetufudde ku event omuntu gwe bayita promoter y'omuntu agenda okusanga ekintu from scratch n'akijjayo ekigetinga recognized okitegeera ande akikoze balamu takikolanga yaleetaani Abitex yatakikolanga atutegeera ekintu kino kyemuyita ekya promoter tine Abitex ne Abitex okupromotinga obupromotinzi ebivulu bibe nga batandise obitegeka abayimbi batandise okwegatta bakole mu bisaawo naye yali promotion yaki Abitex siyafenga lwateekaliyo kidda tekisoboka ate golina emyaka emeka pozi yategeka mu 7 omusajja yajja n'abantu abanene batandika okuyingira mu bibiro bitegeka kati eyo naye oba kuba promotinga kintu okitegedde tetugamba ndi okupromotinga muyimbi yekka omuyimbi ate onategeka omudali gw'abakomedian tuguwunzike nagwo obamanya baliwo kuliwo Amoti waliwo Alex Mohanji Salvador oyo MC twati mugatte erimba MC Mariachi tabalidde kapale bonna bali abo Mariachi omudali ogwo tuguwane Mariachi walwayinza Mariachi ne Devicom yajazo banga alibezi ku form ngesajja kino kigundi kya Amoti ali ku form era yabo w'amaanyi Amoti awenze omudali ngali Devicom twetegereze kintu ekyo okusinziira ku bintu sotegeeza ki ebitambula Faruku nze nkwata omudaali ogwo nenga omukulu wa Amoti malo gwa Amoti ale nze ngumi yo jajinkuba nziruke Mariachi byakoze nze Amoti akola ne mu comedy nga tomulaba n'omunyumirwa n'owudde bulizi twogera ku kya comedy kyaba comedy omudaali twagala guga ebintu bino bya mirundi ebiri waliwo a product of so much training waliwo ne gwe tugamba nti naturally talented anti Amoti n'omutunulya butunulizi ye yennyini asesa singa kapali nkugambye ng'omulabyeko bulabi bwoti Amoti era nze kyenkakasa Mariaki atunyumira nnyo bambi akola bulungi n'abalala abalwaini baani bangi batunyumira kuba bangi batusesa naye ate bannange Amoti ekintu kino akikumidde ebbanga mudaali tugumuwe abusaana gavumenti emuwa omudaali Amoti agutwala bakwate omudaali bagwe Mariachi agukozesa eki comedian kikyayinawo mukulu ekigwaleese ayina ennyumba ewuwe Nansana banaye tumalirize ate nze nsula bweru tumalirize maadi baproducer twagala bawa omudaali naye tuwagumu kuliko Pademane kuliko Tony Hose kuliko Nesimu kuliko era n'omuntu amugattako omuntu omulamba mwewunye bamukebere mutwe nze mbadde nsaba Pademane tumukubyako birowoozo omuntu agatta omuntu kwa producer amugatta Pademane asinga Tony Hose Pademane omulaba togambe tukubulira atwala mudaali Steve gyali bonna balaba oyogedde togambye atwala mudaali Washington bonna balaba oyogedde mukulu Faruku onaatuwulirizaako togambe gavumenti egaba omudaali twala omwayimira mugongo wa muzeyi Pademane yaddeno era bangomenya baproducer ogambanga nti mukulu Pademane abanga amenya Pademane tamusamba producer wabulage
abo amala menya producer aba bagoberera Padman usigadde abireke. Okay, tweyanze nnyo tweyanzege ekitabo kiri bwe tubadde mwebale nnyo.